jako akawuwo. Sente za Congo njingirire twamusanze neza America njingirire. Polisi y'eggwanga ng'eyita mu bikwekweto byayo okwetooloola eggwanga lyonna eriko abantu beegombyemu obwala nga bano babadde bakola ebichupuli by'ensimbi omuli eza wano n'eza America nga bano babadde bazitambuza era nga basangiddwa n'ebintu eby'enjawulo bye bakozesa okukuba ebichupuli bino. Oba nga yeeyita Mukisha ono yali yapangisa ku Crystal Valley Hotel e Mengo era twamusanze ne bando oba bandaali 16 eza empapula za America ze bayita black US paper dollars. Twamusanze ne siiru nga kuwandikiddwako United States Security ne sente za Uganda enjingirire n'ebiragalalagala. Naye twamukutte ali mu kaduukulu kaffe. Fred Enanga ono ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga era agamba nti baliko n'abalala babiri okuli Benengana Godfrey ne Alliance Kagame nga bano baggiddwa Nsambya era nga nabo basangiddwa n'ebichupuli ebiwera okuli eza Congo, America wamu n'eza wano. Ne twongerako ensambya gye twasobodde okukwata Benengana Godfrey Alliance Kagame mu myaka 35. Twamusanze n'obwenkumi 536 nga bujingirire. Sente za Congo njingirire, twamusanze n'eza America njingirire n'ebiragalalagala ebyo era bye bakozesa buli omu gwe twadde tusanga nga alina ebiragalalagala bye bakozesa okunaaza oba n'okufera abantu. Nalaga nti alina omugagga mu Ndeebaawo gwakolera era nga yasuubuza sente zino enjingirire okuva ebweru n'aziyingiza mu ggwanga. Tuli mu kulondoola eri eyo. Enanga agamba nti bano bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwa ogw'okufera ate wamu n'okuyingira eggwanga mu bukyamu. Tuli mu kubategeka okulaba nti bavunaanibwa mu kooti okujingirira sente za Uganda n'ezo eza America obufere ne bano abayingira mu Uganda mu ngeri emenya amateeka. Okuvaako mu bitundu bya Kampala n'emiriraano, amyuka omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Luke Oweyesigire agamba nti poliisi eriko omuvubuka amanyiddwa nga Dakani Ari eyakwatiddwa mu bitundu by'e Nankulabye ng'ono avunaanibwa kwenyigira mu kavuyo mu bbaala emu ekyaviiriddeko munnamagye okusindirira abantu amasasi ng'ono we twogerera aliira ku nsiko. Dakani Kahe ono yakwatiddwa olunaku olwajjo oluvannyuma lw'obujulizi bwe twafunye nti yabadde emabega w'akavuyo akaaviiriddemu abantu 3 omuli ne maneja w'ebbaala esangibwa e Nankulabye okuba nti bakubibwa amasasi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era oluvannyuma lunaku 6 poliisi yajja nezuula omulambo ogwo ne tugugyamu ne tugutwala mu ddwaliro e Naigeria.